Erinnya nze Nakangu Noriat Kyazze era nga nze Miss Tourism Kyaggwe Bannalulungi w'Ekyaggwe w'ebyobulambuzi ow'omwaka 2024-2025 nga mu kaseera kano nze kansala omukyala eyeeteeseteese obulungi okukiikirira abakyala b'eggombolola y'Empata ku disitulikiti. Okusookera ddala nga bwe kiri nti nze kukiikirira bakyala, ndi mwetegefu okubeera nga nsitula embeera z'abakyala awamu n'omwana omuwala oba oli awo n'okukola ku bizibu ebimu ebitutawaanya nga Mpata yonna, okugeza amazzi amayonjo mu ggombolola yaffe lukyali lufumo. Nsuubira nga nkwataganye bulungi n'abakulembeze abali waggulu n'emikwano egy'enjawulo gye nnina, nja kusobola okusakira abantu bange amazzi amayonjo. Sijja kwerimitinga nti nja kusaka mazzi gokka, wabula nze kyonna kye nnaalabanga nga kinaayamba abantu bange ab'Empata nja kukisika nga nkibatwalira. Olowooza ki ekikufuula ow'enkizo ku banno omuvuganya ku kifo ekyo? Ekinfuula ow'enkizo ku bannange, nina emikwano egy'enjawulo oba oli awo naddala gye najja mu bwannalulungi gye nsuubira nti singa mbatuukira ne mbagamba nti wano waliwo ekigaanyi basobola okunkwasizaako, okunsakirako, ne mbeera nga abantu bange mbawa ekisinga obulungi.